إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Abuluganda bebitibwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukomyewo tena omusomo gwaffe barakallahu fikum ebyobuwangwa ddiini toba n'eddiini ebbiri nga kye kitabo kyaffe teweerabira kya mukadde waffe muganda waffe sheekhe waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahullahu ta'ala. Tugenda nakyo mpola mpola mu maaso biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agase nakyo abantu bonna okutwaliza awamu wa barakallahu fikum. Naam, omulundi ogwayita twali ku lecture yaffe oba twalaba lecture yaffe egamba nti bannabbi bonna bajja kulwanyisa byabuwangwa. Bannabbi bonna bajja kulwanyisa byabuwangwa. Pati B twali tumalayo omutwe ogwo. Olwaleero bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala wa bi'izzatihi tukwatagana ne lecture namba 8 ng'era omutwe gwayo gugamba nti weetegereze bulungi peegi 21. Omutwe gwayo gugamba weetegereze bulungi mu kitabo kyaffe kiri ye peegi namba 21. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti bwe weetegereza bye tulabye emabega ensonga zino 3 zeeyoleka bulungi gy'oli era zeetegereze bulungi oziteekeko omutima zikufundiza omulamwa gw'ebyo bye tulabye emabega wa barakallahu fikum. Ensonga zino 3 Sheikh w'ekitiibwa azituleetera barakallahu fikum era zeetegereze bulungi nga bwakusabye. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti esooka amakulu ensonga esooka olulimi olukozesebwa bannabyabuwangwa ba wano e Uganda lwe lulimi amakulu enkola yaabwe enjogera yaabwe lwe lulimi olwakozesebwanga abashiriku bonna abaagaananga eddiini bannabbi gye bajja nayo ey'obusiraamu. Amakulu enkola yaabwe okiwulidde bulungi mu kuguguba mu kwekyanga mu kuwalira. Naam, enkola yaabwe mu kugaana amazima era yenkola yemu. Bye baanukula bye boogera bifaanagana. Abawano bye boogera okiwulidde bulungi n'abeeri bye boogera n'abeeri bye boogera abaayogera kugamba ab'emabega abaayita ku mirembe egyakulembera bye baayogeranga era byebyo byennyini n'olwaleero bye boogera era byebyo byennyini n'abajja mu maaso bye bajjanga okwogera tebyawukana. Kati Sheikh ataddemu ekigambo ekikulu wano ekigambye nti kwegamba lwe lulimi amakulu lwe lulimi olwakozesebwanga abashiriku bonna abaagaananga eddiini bannabbi gye bajjanga nayo ey'obusiraamu. Wano weetaaga tanbiihi ennene biidhnillah barakallahu fikum nti tulina okukimanya n'okukikakasa ffe ng'abasiraamu ate n'okukitegeeza abantu bonna nti bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala ababaka ba Allah bonna okiwulidde bulungi eddiini yaabwe yali ya busiraamu
eddiini yaabwe yali ya busiraamu tebajjangako na kyawukana n'ekyo n'akamu n'akeddagala era awo da'wa yaabwe yali uniform okiwulidde baali bakwatagana mu da'wa okiwulidde lwaki kubanga omulamwa gwe gumu eddiini yeemu ash-shara'i' wal ahkam amateeka okiwulidde go gayinza okujja nga galingamu okwawukanamuko ono n'abeera ne kino ate oli n'abeera ne kiri naye omulamwa gw'enzikiriza omulamwa gw'eddiini yali ddiini ya busiraamu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yabatuma nayo yagamba Allah tabaraka wa ta'ala hikayatan an Nuhin fi surati Yunus yagamba Allah azza wa jalla nga kugamba atulaga Nuhu nga bwe yagamba mu surati Yunus nti wa umirtu an akuna minal muslimin oyo nabi Nuhu alayhi salatu wassalam wa umirtu an akuna minal muslimin era nalagirwa kubeera musiraamu nalagirwa kusiramukira Allah nalagirwa kubeera mbasiraamu okiwulidde bulungi bwe twetegereza tukisanga ng'era y'eddiini ya Ibrahimu alayhi salatu wassalam yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim kati n'agamba Allah azza wa jalla nti rabbana waj'alna muslimayni laka Ibrahimu yagamba ng'asaba Allah tabaraka wa ta'ala nti mukama waffe tukusaba otufuule abasiraamu fembiriri abakusiramukidde ani yeye nyine Ibrahimu ne mutabani we Ismaili n'agamba tuwa min dhurriyatina nezadde linaatuvaamu lyonna ummatan muslimatan lak okiwulidde bulungi bonna babeere nga basiraamu abakusiramukira era huwa dinu Yaqub alayhi salatu wassalam era ye dini ya nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Yaqub alayhi salatu wassalam yagamba Allah azza wa jalla ng'amwogerako nti am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut Yaqub okufa bwe kwamusemberera oba okufa bwe kwamutuukako ng'agenda mu kiseera ekisembayo idh qala libanihi bwe yagamba abantu be bwe yagamba abaana be ma ta'buduna min ba'di munasinza ki oluvannyuma lwange nga nvuddewo qalu bagamba batabani be oba abaana be na'budu ilahaka tuli bakusinza katondawo tuli bakusinza Allahwo kwegamba ffe tusinza Allahwo wa ilaha abaika ne kwegamba ng'era ye Allah oba yasinzibwa oba ye katonda w'abataatabo abaakulembera ngani Ibrahim wa Ismail wa Ishaq Ibrahimu ne Ismaila ne Ishaqa ilahan wahida aliomu yekka ateekeddwa okusinzibwa asaana okusinzibwa asinzibwa mu mazima ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun era twamusiramukira amakulu tuli basiraamu teweeraliikirira n'akamu n'akeddagala wa barakallahu fiikum na'am wetegereza obulungi era mu Qur'ani y'ekitiibwa osanga nga yennyini eyo eddiini y'Obuyisiraamu y'eddiini ya nabbi waffe Muusa sallallahu alayhi wasallam yagamba Allah tabaraka wa ta'ala hikayatan anhu fi surati Yunus ng'amwogerako oba ng'alaga nga bwe yagamba mu surati Yunus yagamba atya ya qawmi abange bantu bange in kuntum amantum billah bumubeeranga ddala mwakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala fa alayhi tawakkalu kati gwe muba mwesigamirako in kuntum muslimin bwe mubanga ddala muli basiraamu okiwulidde bwe mubanga ddala muli basiraamu yeyekka ateekeddwa okwesigamirwako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba Allah tabaraka wa ta'ala ku Isa alayhi salatu wassalam nti falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah okiwulidde bulungi Isa bwagenda okyekanga bwagenda okyetegereza ng'alaba nti balimu obukafiiri okiwulidde bulungi bantu balimu obukafiiri n'alaajana n'akoowoola n'awanjaga man ansari ila Allah ani antaasa okiwulidde wa Allah subhanahu wa ta'ala ani akkiriza Allah azza wa jalla ani asalawo okugoberera bino byendeese qala alhawariyuna bahawariyuna basahaba be ne bagamba abamukkiriza ne bagamba nti nahnu ansarullah fe tugenda kutaasa Allah subhanahu wa ta'ala amanna bih
twamukiriza oba tumukkiriza owekitiibwa Allah tabaraka wa taala washhad bi anna muslimun era kakasa julira nti tuli baki tuli basiraamu okiwulidde bulungi kwegamba beera mukakafu nti ffe tuli basiraamu tewali buzibu bwonna okiwulidde nolwekyo yeddiini ya Isa alayhi salatu wassalam mu ngeri y'emu era obusiraamu yeddiini ya Yunus alayhi salatu wassalam Allah tabaraka wa taala amwogerako ng'agamba nti yagamba nti rabbi qad ataitani minal mulki mukama wange obufuzi obumpadde obuyinza obumpadde obwakabaka obumpadde wa allamtani min ta'wili al-ahadith onjigiriza enzivuunula y'endooto fatira samawati wal ard gwe mutonzi w'eggulu n'ensi wakiwulidde n'ebirimu byonna anta waliyi fi dunya wal akhirah gwe mukama wange gwe mutaasa wange gwe wekka gwe nnina fi dunya wal akhirah wano ku duniya ate ne ku nkomerero mpona kwegamba gwe mpitiramu okuwona tawaffani muslima nkusaba onzijulule mu nsi wano nga ndi musiraamu wa alhaqni bisalihin era onsisinkanye abalongoofu okiwulidde nolwekyo mu ngeri y'emu era yeddiini ya nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf ngera bw'owulidde barakallahu fiikum mu ngeri y'emu obusiraamu yeddiini ya nabbi Sulaiman yeddiini ya nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam qalat yani Balqis okiwulidde Balqis oli omukyala yali kabaka okiwulidde eri mugundi yagamba atya innahu min Sulaiman afunye ebbaluwa okuva ewa Sulaiman era abategeeza bano banne oba abambowabe oba abantu be abagamba nti abange ebbaluwa eno oba ekiwandiiko kino kiva wa Sulaiman wa innahu bismillahi rrahmani rrahim kitandika bwe kityo kigamba ki message ekirimu alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin temumpaganyalako okiwulidde bulungi temwekuluntaza temunneekuluntalizaako temwefuula abaawaggulu ennyo okiwulidde wa'tuni muslimin mujje mangu nnyo kwegamba nga muli basiraamu amakulu musiramuke abakolako da'wa okiwulidde bulungi mu ngeri y'emu obusiraamu yeddiini y'amajinni amakaafu yeddiini y'amajinni amakaafu Allah tabaraka wa taala agogerako ng'agamba ati gagamba nti wa anna minna almuslimuuna wa minna alqasituun era muffe mulimu abasiraamu ate era mu ngeri y'emu mulimu bakiwagi abakakanyavu abakalambavu faman aslama fa ulaika taharraw rashada omuntu yenna akkiriza n'asiramuka oba ejjinni lyonna erikkiriza ne lisiramuka fa ulaika taharraw rashada abo be bagenda okufuna obuluŋŋamu ate bawone mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala wa amma alqasituuna naye abanaakalambala abanaakakanyala abanaawaganyala abaneekuluntaza fakanu li jahannama hataba abo be bagenda okubeera enku z'omu muliro jahannam iyadhan billah okiwulidde ate mu ngeri y'emu era obusiraamu yeddiini ya nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala alyawma akmaltu lakum dinakum yali amugamba ng'ayogera naye nti owange olwaleero mbajjulizza akmaltu lakum dinakum mbajjulizza eddiini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati nenjijuzaako ebyengera oba nembajjuzaako ebyengera wa raditu lakum al-islaama diinan nembasiimira obusiraamu nga yeddiini yenkola entuufu gye mulina okutambulirako lidhan qaala Allahu azza wa jalla nolwekyo yensonga lwaki Allah tabaraka wa taala agamba nti waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan omuntu yenna n'asalawo okukwata ekirala ekitali busiraamu mbu yenkola gy'agenda okutambulirako gy'agenda okuwangaalirako ye gy'asazeewo mbu gy'ayagala falan yuqbala minhu oyo Allah tabaraka wa taala ebyo tagenda bikkiriza n'akamu n'akeddagala wa huwa fil akhirati minal khasirin ku nkomerero agenda kubeera mu bafaafaaganiddwa lwaki olw'ensonga nti obusiraamu yeddiini y'abannabbi n'ababaka bonna bila stithna nga tewaliwo okujjululamu nti ate okujjako ono ate okujjako oli abadan wabula bonna barakallahu fiikum lwaki inna ddiina inda Allahi al-islam
Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti eddiini maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala enkola maaso ga Allah gyabala nti yentuufu gyayagala abaddu batambulireko gyayagala abaddu bawangaalireko bwe busiraamu. Barakallahu fiikum. N'olwekyo sheekhe waffe kyekino kyagambye nti kwegamba kyekino kyagambye wano mu nsonga eno esooka nti olulimi olukozesebwa bannabyabuwangwa ba wano e Uganda lwe lulimi olwakozesebwanga abashiriku bonna abaagaananga eddiini bannabbi gye bajjanga nayo ey'obusiraamu. Barakallahu fikum. Agamba Sheikh w'ekitiibwa tiweetegereze waggulu olabe nti bonna baagambanga bannabbi baabwe nti tetuva ku ddiini y'abakitaffe, tetuva ku ebyo, tetuva ku bye twasanga bakitaffe basinza. Ne kitegeeza nti bannabyabuwangwa buli mulembe ne mu buli kifo balina omulamwa gumu, kugulumiza ddiini y'abajjajja. Omulamwa gwabwe omukulu kugulumiza ddiini y'abajjajja. Ne kitegeeza nti eddiini yaabwe mu nsi yonna n'emirembe gyonna yeemu, yeriwa ey'ebyobuwangwa, yeriwa ey'obushiriku okugatta ku w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala, Allah mutukuumire, nti ey'okubiri, amakulu ensonga ey'okubiri yakubiriza okubeera nti weetegereza bannabbi bonna bajja kulwanyisa byabuwangwa by'omaze okutegeera nti yeddiini abantu gye beegunjizaawo ne bagiteerawo ennono, obulombolombo n'ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo bitegeera okiwulidde munnankani mu misomo egikulembedde oba mu bigambo ebikulembedde mu kitabo kyaffe kino eky'ekitiibwa kye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akiteekemu baraka, alungamye nakyo ffe nnyini ate alungamye nakyo n'abantu bonna abasigadde. Wa barakallahu fiikum. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti aya zonna z'olabye wansi w'omutwe guno, mutwe ki? Omutwe ogugamba nti bannabbi bonna bajja kulwanyisa byabuwangwa. Ogukulembedde gwe twalaba emabega akugamba ki? Akugamba nti bujulizi obw'enkukunala obukakasa nti bannabbi bonna bajja kulwanyisa byabuwangwa babijjewo. Okiwulidde bulungi? Bajja kulwanyisa byabuwangwa babijjewo. Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwe yekka. Okiwulidde? Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwe yekka. Agamba ye abaffe tokimanyi era tokiwulirangako nti ekibinja Firawuna kyeyayungulira Nabbi Musa alayhi salam okweŋŋanga ebyamagero Allah byamutuma nabyo baali balogo bannabyabuwangwa. Gwekyo tokimanyi era tokiwulirangako. Kati bw'oba tokimanyi era nga tokiwulirangako, kankuweyoko katono. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tunyumizaako ku bimu ku ebyo, waliwo aya gye twayitako emabega kwegamba nga bali bamugamba bannabyabuwangwa abalogo nga bamugamba nti ajitana, owange otujjidde, litalfitana amma wajadna alayhi abaana, otujje ku ebyo bye twasangako bakitaffe, watakuna lakum alkibriya fil ard, kwegamba obuyinza bwonna, okwekuluntaza kwonna, obwa waggulu bwonna bubeere bwammwe gwe Musa ne muganda wo Haruna. Wama nahnu lakuma bimu'minin. Katubakakase nno nti ffe tetugenda kubakkiriza. Okiwulidde bulungi? N'akamu n'akeddagala ebyo muzze nabyo story wakayima na wango, ebyo tetubitukwatako. Okiwulidde bulungi? Ffe tulina ennono, ffe tulina obuwangwa. Okiwulidde bwe tubaddeko bwe twasangako bakitaffe nga baliko, okiwulidde balina bye baasinzanga, naffe bye tuteekeddwa okusinza ne baguguba. Okiwulidde? Naye Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti waqala Firaunu, kugamba waqala Firaunu tuni bikulli sahirin alim. Firauna awo nyini n'akirangirira. Okiwulidde bulungi? N'akoowola nagati mundeetere buli mulogo yenna gwe mumanyi kakensa, buli mulogo yenna gwe mumanyi owa waggulu,
omumanyi kwegamba ng'ategeera eddogo. Saagala bano ba junior, saagala bano balaana, njagala baliba abakugu. Okiwulidde? Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa, abalogo bwe baamala okujja Musa n'abagamba alqu ma antum mulqun, kati musuule mulage kugamba muteekeewo mwanje. Okiwulidde bulungi ebyo bye mulina okwanja. Okiwulidde bulungi, tafaddalu mugende mu maaso. Agamba ki Allah tabaraka wa ta'ala falamma alqaw, bwe basuula bye basuula, bwe bayanja bye bayanja, qala Musa n'agamba ma jitum bihi sihr, ebyo bye muzze nabyo byonna dogo, ebyo bye muzze nabyo byonna dogo. Naye mukimanye inna Allaha sayubtilu, Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna agenda bimenyamenya, agenda kubyonoona, agenda bizingazinga, agenda bikunyakunya, agenda bimalawo. Inna Allaha la yuslihu amala al-mufsidin, Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kulongosa mirimu gy'aboonoonyi. Okiwulidde? Tayinza kubawanguza n'akamu n'akeddagala. wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun, nga aya bwe ziri mu suratu Yunus. Tuzetegereze bulungi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nolwekyo barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Ensonga eyo nayo etegerekeke bulungi. Agamba Sheikh w'ekitiibwa ey'okusatu, amakulu mu nsonga zino zakusaba okutegeera obulungi. Ey'okusatu, ekigambo ekyogerwa bannabyabuwangwa ba wano abashiriku abeeyita abasiraamu nti obusiraamu tebwajja kudibya byabuwangwa, kigambo kya bulimba, kigambo kya bulimba nnyo era kya bubuze obw'olwatu. Abantu bangi okiwudde bakyogera ekyo nga bagamba nti obusiraamu tebwajja kudibya byabuwangwa, nankani eddiini teyajja kudibya byabuwangwa, eddiini yatusanga n'ebyaffe. Okiwulidde? Zino nnono zaffe, bino byaffe, tebirina mutawaana naki nga bwe babyogera abantu. Barakallahu fiikum. Kati Sheikh kyakugambye nti wetegereze bulungi musiraamu, barakallahu fiikum, nti kugamba ekigambo ekyo kya bulimba nnyo ate mu ngeri y'emu kya bubuze obw'olwatu. Agamba Sheikh w'ekitiibwa n'abakyogera ebyobuwangwa byabwe, n'abakyogera bano bannannyini kyo abakyogera ebyobuwangwa byabwe ng'okusamira n'okwalula abalongo, babikolera mu nkukutu era tebaagala bakkiriza babitegeere. Amakulu babikolera mu nkukutu nga beekwese. Okiwulidde bulungi? Tebabikola mu lwatu. Toyinza kubasanga nga batadde awo bakoowodde abantu naki, oba nakali namboole ng'eyo, oba nakivubo ng'oyo, oba bali ku paaka. Okiwulidde bulungi? Kwegamba mu bantu abangi, oba nti kakati bannaye ku City Square yangawo, oba mu muzikiti, oba mu mizikiti, oba mu makanisa. Okiwulidde bulungi? Ne babakoowoola ne babaga nti abaayi mujje kakati munnaye tugenda kukola bwetu ne bwetu. Abadan, wabula babikola mu lwatu. Tebaagala bakkiriza babategeere amakulu, tebaagala basiraamu babamanye. Okiwulidde bulungi? Era bwe babeera bagenda obikola, tayinza na kugamba nti akoowoole abasiraamu ayimirire mu muzikiti alangirire bannange anti kakati ninayo okwalula abalongo, basiraamu bannange mbayita ku mukolo gwange mujje. Tekisoboka busobosi. Okiwulidde bulungi? Tayinza kuddawo naga nti bannange anti kakati basiraamu ninayo ensonga gundi kakati bannaye mbayi. Babikola munankani mu nkukutu. Okiwulidde? Nga beekweka, tebaagala basiraamu babamanye era bawulira n'ensonyi singa abasiraamu babeera nga babategedde. Ekyo kiraga ki? Nti nabo bennyini bakimanyi nti be baliko obubuze. Okiwulidde bulungi? Be baliko obwonoonefu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Abooluganda olwaleero insha Allah ta'ala katukomaawo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, naye nga tubasaba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala bannange ekitabo kino abatannakifunako, ekitabo kino weekiri. Ekitabo kino abatannakifunako musubwa obulungi bungi. Okuwuliriza wano oyinza n'okunoonya omusomo gwe twasomesa oluusi nga togulaba. Okiwulidde? Omulala oluusi tewaguseevinga. Okiwulidde? Omulala kwegamba bw'otyo. Okiwulidde? Naye ekitabo kino singa obeera nakyo ate n'ogattako okubeera nti masha Allah n'emisomo gino egya audios ogiwuliriza biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, omulamwa guyinza okuvaayo, ekigendererwa kiyinza okuvaayo.
okiwulidde bulungi n'olwekyo barakallahu fikum tubasaba nti ekitabo kino mukifune ku Eke weekiri Mulamba mu bujjuvu mu bungi ku Eke okiwulidde bulungi wali ku Mukwana Akeedi mu ngeri y'emu ku William weekiri ne Nakasero ate nange nkirina biivinella barakallahu fikum. Assalamu alaykum.